ekibiina ky'NRM eyo manifesto ekwata mu bulungi era biki ebyo ebisobola okuwanguzisa mwami Museveni mu Buganda ebituukiddwako? Ekigambo nga obutebenkevu, security, tuyinza gamba nti ebaddewo ya myaka 5 egiwedde naye ebeereddewo ddala okuva emabega era y'ensonga lwaki byonna bye twogerako ebituukiddwako ensibuko yaabyo enkuukutivu namutaayika bwe butebenkevu n'emirembe n'abantu okubeera nga basobola okukola emirimu gyabwe mu ngeri esaanidde. Obukulembeze bw'NRM essira buliteeka ku mpuliziganya, ku kwogeraganya na kutabagana era ng'ekyo nakyo kibadde kikulu nnyo mu mbeera esobozesa eggwanga okugenda mu maaso. Bw'ogenda mambuka nguudo ezikoleddwa nnyingi gye ziri, bw'ogenda mu Eastern ezikoleddwa gye ziri, bw'ogenda wano ewaffe mu Central ezikoleddwa we ziri, bw'ogenda mu Western ezikoleddwa we ziri. Ziyinza okuba tezinnaggwayo zonna nga bwe tuzaagala. Ebyobulamu byeyongerera ddala okutebenkera nti amalwaliro gazimbiddwa mu bitundu gye babadde tebannafuna bulungi ku mitendera gya local government, health center 4 n'endala referral ezeetaagisa mu bitundu ebyenjawulo. Awo nawo ekitambula weekiri. Ebyenjigiriza byaffe UPE, USE n'okugendera ddala wala ne mu matendekero aga waggulu omulimu ddala gutambula. UPE ayongerwa okwongera ku mutindo. President yali aleetawo embeera nti abantu abo abagenze Bukenezu tuleme bawa bairu era ng'ekigendererwa kwe kulaba nti ebino ebyobukenuzi tubifuula okuba ebitiibwa ennyo ng'omuntu obyenyigiramu ddala abaalumye n'ogwengulu era nga yeewaddeyo okugenda n'ebivuddemu. Abantu bangi naddala mu Buganda wano bagobeddwa ku mataka, abalala amataka gaabwe bagawambye buwambi, kwegamba embeera y'okubajja we balina okubeera. Ekyo ne kirabika nga kikosezza ekibiina kyo. Simanyi protecting the gains oba ebyo ebituukiddwako. Kino njagala kubuuza, kigaanye kikolebwako oba kinaakolebwako? Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusizza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo. Osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Abagenza okukola olunaku olwaleero nga munnyuse mu kuliko eyo abakyakola mugende mu maaso. Abatandika obutandisi nammwe kambasabire. Abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale, n'abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira. Eddakiika ziri 2 ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Ennaku ziri 10 omwezi gwa 11 omwaka 2025. Nze Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Lutindo. Olunaku olwaleero ngenda kubeera ne Honorable Mike Kennedy Sebaru munnakibiina ky'NRM. Tugenda kutunuulira manifesto ey'ekibiina. President Museveni ebitundu ebimu eby'ebuvanjuba ebimu agenda abikomekkereza era olunaku olwaleero abadde mu bitundu bya Elgon region yeyo Mbale ate atandike ebitundu ebirala mpola mpola ajja kuba ayingira ne mu Buganda muno mu Central. Naye bingi manifesto ya mwami Museveni yakukuuma ebyo ebikoleddwawo oba ebiriwo n'okwongereza ku bikyabulamu. Wano mu Buganda mwami Museveni awamu gy'agenda okugenda abantu abasinga naddala babaka ba Parliament mu Buganda batandise dda okutalaaga ebifo ebyo ne campaign egamba Museveni mu Buganda nga bagezaako okulaga ebyo President Museveni byakoze oba oli awo mu Central wano ate n'ebyo byalina okukola ebikyabulamu. Ebibuuzo bingi byo birabikako
bwe biba birabikako tujja kuba tubimanya era babibalaga gye bayitira ebijanye bakkiriza nti kino kiganye oba n'ebikyabulako bigenda kukolebwa bitya. Ebyo byonna tugenda kubitunuulira. Lunaku olwaleero njagala okuyozaayoza abayizi aba siniya ey'omukaaga. Siniya ey'omukaaga olwaleero batandise ebigezo byabwe ebikomekkereza omutendera ogwo basobole ate okubirinda nga bikomyewo bayingire amatendekero aga waggulu. Twagala okubasabira mwenna naddala ba OBs ne ba OGs aba Ngogwe Baskerville ebukunja eri mu Kyaggwe mwe bensoose njagala okubayozaayoza n'okubasabira Mukama Katonda ebintu bitambule bulungi n'abalala. Campaign ez'ababaka ba Parliament mu bitundu eggwanga lyonna constituencies zonna main constituency campaigns ez'ababaka ab'abantu abaliko obulemu abavubuka abakyala ezo nazo campaigns ababaka ba Parliament local government okuva ku district basentebe bazi district basentebe abazi division basentebe abazi municipality ne basentebe abazi cities nabo batandise campaigns z'aba councillors bonna okuva ku district okukira ddala wansi ku magombolola campaigns ez'aba basentebe b'amagombolola zi division nabo olunaku olwaleero bagguddewo okutuuka ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogujja 15 okulonda kubeerewo omwaka ogujja January 2026 okulonda kubeerewo ng'ennaku z'omwezi 15 2026 January. So bali eyo batalaaga era ezibaddewo zibadde zaabwa president ebisoomooza bingi ebibadde mu kulonda mu kunoonya akalulu naddala mu bwa president ab'oludda oluvuganya nga balinamu okwemulugunya ku nkwata ab'ebyokwerinda gye babakuttemu abawagizi bennyini enneeyisa gye beeyisaamu eri bawagizi bannaabwe naye nga okusaba kwabaddewo okuva eri enjuyi zombi okuva eri akakiiko k'ebyokulonda bino byonna bwe biba nga bituuseewo tebirema okwonoona wabula batambule bulungi basobole okubanga ensonga zino bazitambuza bulungi akawulu katambule gw'otakkiriza tomulumbagana muleke ayogere byayagala bw'abanga aliwo oli atambule agende gw'oyagala naye mwanirize ate nga tokosezza balala bakulinaanye. So campaigns olwaleero zigguddwawo mu butongole kyensuubira nti nno buli muntu yenna kati yessaawa okumanya omuntu we wamwagala wajja omusanga mu bitundu ebyenjawulo n'okugoberera amateeka nga bwe galina okubeera mu mbeera yonna. Okay, bwe bityo bwe tugenda okuba nga tukwasaganya embeera eno mu puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero naye nga tugenda kutunuulira nnyo ekibiina ekiri mu buyinza ekya National Resistance Movement. National Resistance Movement ebbanga terijja kuba ppanvu nnyo. Akikwatidde bendera Mwami Yoweri Kaguta Museveni ajja kuba ayingira mu ttundutundu lya Buganda Central. Mu Central wano District C tulina Greater Mukono. Greater Mukono yagatta Buyukwe, agatta Mukono, agatta Kayunga. Oyinza n'okuteeka mu Buvuma oyo Greater Mukono. So eyo n'ebitundu ajja kubanga bitambulamu. Tulina Greater Luweero, agatta Luweero, agatta Nakaseke, agatta Nakasongola. Oyo naye waali Greater Mubende. Greater Mubende oyo agatta districts omuli Mityana. Bw'otunuulira wadde Mityana, Kasanda, Mubende, ebitundu ebya ebitundu Kyegegwa, Kyegegwa. Awasooka awo wonna naye nga okusinga Kasanda, Mityana, Mubende
oyo Greater Mubende oyo yenna ajja kubanga atambulayo. Tulina ebitundu bya Greater Masaka. Masaka ali mu districts nyingi. Masaka yennyini oyo yenna Buddu. Kalungu, Kyotera, wonna yenna Masaka oyo. Ate ndowooza tulina kitundu kyawo ekirala kyendese. Manyi njagadde kubyogerera mu bufunza awo tusobole okubanga tubya. Greater Mpigi alimu ebitundu ebya Wakiso, alimu Kampala ali yekka. Kuva dda Kampala yali yekka, alimu ebitundu bya Wakiso. Ate mu Wakiso osobola okuteeka mu Ntebe, naye oyo yenna Wakiso. Alimu Greater Mpigi, alimu Mpigi, alimu Gomba, alimu Gomba, alimu Butambala, oyo yenna Greater Mpigi. So biki ebikoleddwa ebyo ekibiina ky'NRM bikisobozesa okwongera okusaba akalulu era bafune emyaka 5 emirala 2026 2031. Ebyo ekibiina bye kigamba ne gavumenti eri mu buyinza byekoze okusobola okusigala mu buyinza ngayita mu kibiina ky'NRM. The gains essuubi likyalimu, bwe liba likyalimu liri kiki ekiraga nti essuubi likyalimu, biki ebikoleddwa era ebintu ebyo gains ezo bayinza kuzikuuma batya oba ebikoleddwa biyinza kukuumibwa bitya. Ebiganye mukkiriza nti biganye era bwe muba nga mukkiriza nti biganye mugenda kukola mutya, n'ebikyalemedde mu kkubaawo mpola mpola ebyo nabyo birina kubeera bitya. Ebyo bye bimu ku Mwami Ssebalu bye tugenda okwogerako naye. Mwami Ssebalu munnakibiina ky'NRM, ebintu abadde mu bungi, obukulembeze abadde mu bungi mu kibiina ky'NRM mu gavumenti eno okuva lwe yajja okutuuka akaseera kano. So ebintu abigoberera bulungi era nsuubira buli kimu tolina kumuwakanya, tolina nnyo kumubuusabuusa okuleka ekyo naawe kyoba olabanga. So mu mbeera eyo tugenda kubanga tubitunuulira, naye gwe oyinza okulowooza biki ebiri mu gavumenti oba ebiri mu Buganda. Mainly tugenda kutunuulira ensonga za Central wano mu Buganda olw'ensonga nti campaign zibaddewo nnyo era Mwami Museveni anaagenda okuvayo yonna gyali nga mu bitundu ebyo ebisinga abantu be bamaze okuyitayo, abantu be bamaze okugenda okuttaanya, ndowooza yajja kgenda bugenzi naye kuttaanya. Kino kitambudde kitya, kino kitambudde kitya. Kiki kyoyinza okuŋŋamba gwe nga ali mu Buganda nkumenyedde ebitundu ebyo, simenye districts zonna wabula okusinziira nga bwe zaali. Tulina Buddu, Greater Buddu ye Masaka yenna, districts nyingi awe zaakutulwa ku Buddu. Mpigi districts nyingi ezikutuddwa ku Mpigi. Mukono districts nyingi ezivudde ku Mukono. Luweero districts nyingi ezivudde ku Luweero. So bw'otunuulira Mukono oli n'ebitundu byenkugambye ebyavaako n'obukulembeze bw'ekibiina ekiri mu buyinza, awo oyinza kutugamba otya. Bw'otunuulira Greater Mpigi, Greater Mpigi nkugambye yavaamu Wakiso, Mpigi n'asigalawo. Greater Mpigi yavaako Butambala, n'avaako Gomba. Ebyo byonna to protectinga gains oba okukuuma ebyo ebikoleddwa ekibiina ky'NRM bye kikoze kisobole okusigala mu buyinza emyaka emirala 5. Nina essanyu Honorable Kennedy Mike Ssebalu amaze okuntuukako era tugenda kwogera nga bwe nkugambye kibiina ky'NRM okuva lwe kya gavumenti okuva lwe baddewo aweereza kumpi ku buli mutendera era akyaweereza n'okutuuka kati. Weewaawo egimu yaginnyuka naye y'ekibiina agamba kijja kubanga kitambula. Mukama wange nsanyusa okulabako, lamusa kubawuliza ba Lubogola Simba. Webale nnyo ssebo era neyanziza okumpa omukisa okujja okuwayamuko naawe. Ssebo
wano mu studio zaffe ennungi bwe ziti ezinyirira ezirabika obulungi era nga mu bintu bw'oba oyogera ku bituukiddwako ne radio Simba ebimu ku ebyo kubanga embeera eriwo esobozesezza radio ez'obwannannyini television ez'obwannannyini ne media houses ennene ez'obwannannyini okubeerawo. Jukira luli Radio Uganda ye yali emala buli kimu era ng'oli bw'awamba Radio Uganda ng'afunye obuyinza n'olwekyo neyanziza okubeera naawe kawungezi ka leero. Njagala nnyo okulamusa abawuliriza ba radio eno Lubogola era n'abagigoberera ku mitimbagano gyayo emirala. Neesimye okuba nammwe akawungezi ka leero. Njagala okwagaliza abanoonya akalulu ku mutendera gw'obwa president batandika dda ne bamemba ba parliament leero batandise. Tubaagaliza okunnyonnyola ensonga zammwe, okunoonya akalulu mu mukwano, mu kusaŋŋanamu ekitiibwa, mu kuwuliziŋŋanya kubanga Uganda weeri nga temunnaba kunoonya kalulu. Ejja kubaawo nga mukanoonya era ejja kubaawo nga mukamaze, ejja kubaawo ng'ofuuse memba wa parliament era ejja kusigala nga nsi nnungi ne bw'onooba tofuuse memba wa parliament. N'olwekyo mbakubiriza obululu buleme twawula kubanga Uganda ffenna etwetaaga ate ffenna era twetaaga Uganda ey'emirembe ey'enkulaakulana n'okugenda mu maaso. Bwe tutandikira awo honorable katusooke katono nnyo ku nsonga eyo nga bw'ogikoonyeeko nakali akagamba ak'obulwa obutatwawula. Tolabanga ate wano walabika wabaddewo okwo ku buzibuzibu naddala mu bitundu ebimu. Wotuukidde wano mbadde nnyinnyonnyola nti wabaddewo okwo obuzibu akawulu tekatwawula wakati wa bawagizi b'ebibiina ebimu ne wabaawo n'obuzibu mu bitundu ebyenjawulo ba candidates oba candidate omu gyagenza okunoonya akalulu. Embeera eyo katono nnyo nga ggwe aludde mu mbeera y'okunoonya akalulu akako ak'abalala n'okwa president okanoonyereza ebbanga ddene, kiki ky'olowooza ekiyinza okukolebwa okuziyiza ekyamangu eŋŋombo ya obululu tebutwawulo esobole okunnyikira akawulu kano kaggwe emirembe? Ekiyinza okukolebwa ebiyinza okukolebwa bingi naye ensonga eno esinga kutambuzibwa ku mutendera gw'abakulembeze. Nsuubira abakulembeze ku njuyi zonna eziri mu kalulu kano ku mitendera okuviira ddala ku bwa president okutuukira ddala eno wansi. Abakulembeze tulina okulambika, okunnyonnyola, okutegeeza n'okuwabula abawagizi baffe eri obulungi bw'akalulu ak'emirembe era akalulu akataliimu ntalo. Tulina okubannyonnyola nti mu kalulu tuzzeemu kuvuganya gulinga mupiira. Yagalagaana akalulu kajja kubaako akawangula era kajja kubaako awangulwa. Kati ng'abakulembeze tulina okutandikira mu mbeera eraga nti ne bwe tuba tuwangudde tuwangulire mu kitiibwa, tuwangulire mu buntu bulamu, tuwangulire mu ngeri eweesa eggwanga lyaffe ekitiibwa. Ate era ne bwe tuba tuwanguddwa tuwangulirwe mu kitiibwa era tuwangulirwe mu mbeera ey'obuntu bulamu. N'olwekyo akalulu kaleme kakubeera kavaawo mpitewo, si kufa na kuwona. Eggwanga lino weeriri libaddewo era lijja kubeerawo. N'olwekyo abakulembeze kati ng'ababaka ba palamenti olunaku lwa leero ezimu ku nteekateeka ennungi kwe kutandikira mu kuluŋŋamya abakugoberera. Kubanga olumu abatugoberera akalulu bagenda ne bakalumwa ne basinga n'oyo yeesimbyewo. Ate bwe katuuka ku mbeera eyo awo we wayinza okuva kannansambulira ow'okulwanagana, ow'okuvumaŋŋana n'ow'okutyoboolagana. Olowooza kye twandiise tasiki ey'akakiiko k'ebyokulonda eyinza kubeerawa okusinga era akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kali independent ku neeyisa ey'akalulu nga bw'ogimanyi
ne gye tuvudde mu kulonda ne mu by elections ng'olaba electoral commission eringa eyisiddwamuuko olugaayu katono n'olaba nga ebintu ebimu birabikanga ebyagalo giva mu ngalo olina essuubi nti kano ak'ebyalo bwe katandise nga bw'oyogedde nti Walusimbi ye bw'abeera mulonzi w'emukono ate ye kimuluma nnyo okulaba nga ayitawo bino byonna bwe bimala okubaawo tutunuulira kakiiko ka byakulonda kubanga ke kavunaanyizibwa ke kalina okuwa guidelines eri abeesimbyewo ke kalina okuwa security eri abantu abo mu mitendera egy'enjawulo naye we bituuka awo oluusi ne birabikanga ebikava mu ngalo so era mu kino kiva nsaba nti obukulembeze obw'abavuganya obukulembeze obw'ebibiina ebyetabye mu kalulu bukulu nnyo mu kuyamba akakiiko k'ebyokulonda okutuukiriza omulimu gwago kubanga akakiiko kateekawo ebigobererwa akakiiko ne kakkiriziganya n'abeesimbyewo ku ntambula zaabwe olina kubeerawa ddi era mu kifo ki n'olwekyo bwe tubanga ffe abakulembera ebibiina ebyenjawulo oba abeesimbyewo nga tugoberedde enteekateeka ezo kubanga akalulu okutambula obulungi buli omu alina okukola omulimu gwe electoral commission ekoze byonna abantu ne bawandiisa ne bayisa mu kakuŋŋunta okubafuula candidate awo ne banti etambudde bulungi era ekyo okutambula obulungi kyasoboka lwakuba nti ne bakandidate bakola omulimu gwabwe nga bakusaba obufaananyi n'obuleeta ne bakusaba obuyigirize n'obuleeta ne bakusaba abawagizi abakusembye n'obaleeta kati olaba nti okutuukiriza okulonda okuba okw'emirembe ffenna buli omu alina omulimu akakiiko kalina omulimu ebitongole ebikuumaddembe birina omulimu abeesimbyewo balina omulimu abawagizi balina omulimu n'abakulira okunoonya akalulu kw'abeesimbyewo nabo balina omulimu ate n'abantu sekyonoomu abasigadde balina omulimu ogw'ogenda mu nkiiko ne bawuliriza ne basobola okusalawo nga beesigamye kumanya ne ku lunaku luli okukeera nawanca bagende bakuba akalulu n'olwekyo akalulu okuyitamu tekiri ku kakiiko kokka akakiiko kalinga omutabaganya naye abasigadde ffenna tulina okuwuliziganya ensonga lwaki nti n'abavuganya tulina okuwuliziganya ne tusiŋŋanamu ekitiibwa n'omanya nti puroguramu gye tulina Walusimbi yali mu kyalo nze kansigale mu kyalo B gyendi ate nemegenda eri akakiiko k'ebyokulonda nkawalizise okozesa amaanyi n'abakuumaddembe mbawalizise okozesa amaanyi n'olwekyo buli omu bw'anaali mu bulimbi bwe mu budde era mu ngeri esaanidde wakati mu kusaŋŋanamu ekitiibwa mu kukulembeza obuntu bulamu akalulu kajja kutambula bulungi. Mpuliriza omulungi Dr. Honorable Mike Kennedy Ssebalu gwe nina mu studios olunaku olwaleero munnakibiina ky'NRM. Ebirala byonna sibimenye mwami Ssebalu bw'oyogera Ssebalu Mike mu matuugo gwagoberera ebyobufuzi oba okitegeera butegeezi. Olwaleero kampeyini zitandise ez'ababaka okwongera okunnyikiza obuwagizi okwongera okunyigiza manifesto z'ebibiina mwe bali ebyenjawulo okusobola okufuna obuwagizi mu bitundu ebyo. Honorable Ssebalu nga munnakibiina ky'NRM manifesto kukuuma ebyo ebikoleddwa ebituukiddwako mu ggwanga Uganda lyonna ekibiina ekya National Resistance Movement nze mbala myaka 5 2016 2021 ebyo ebituukiddwako. Mwami Museveni ali mu kutambula ng'agenda abibuulira abantu. Kati Mwami Museveni ate gy'ava ate ababaka ba Parliament ab'NRM n'ababaka abalala b'ebitundu ku mitendera egy'enjawulo nabyo be bagenda okukola. Nze nzize Buganda oba mu Central. Ekibiina ky'NRM eyo manifesto ekwata mu bulungi era biki ebyo ebisobola okuwanguzisa Mwami Museveni
mu Buganda ebituukiddwako? Akakati ebituukiddwako bingi, ekisooka byonna ebituukiddwako toyinza bisiba ku myaka 5 gyokka. Olina okubitwala kubanga bingi bukuumiddwa. Ekigambo nga obutebenkevu, security, toyinza gamba nti ebaddewo ya myaka 5 egiwedde, naye ebeereddewo ddala okuva emabega. Era y'ensonga lwaki byonna bye twogerako ebituukiddwako ensibuko yaabyo enkuukutivu namutaayika bwe butebenkevu n'emirembe n'abantu okubeera nga basobola okukola emirimu gyabwe mu ngeri esaanidde. N'olwekyo ekyo kyo kyannabansasaana, tolina bwoyinza kijjawo kubanga kwe kutambulira byonna. Kusomoozebwa kubaddewo, kusomoozebwa kwaliwo Kasese, okusomoozebwa kwaliwo okwabatujju tekuggwaawo, bo buli kaseera baba baswamye. Kati mu gino emyaka 5 toyinza kulowooza nti abakuumaddembe tebakoze mulimu, okuba nti tubadde n'obutebenkevu bwe tubadde nabwo. Kusomoozebwa kubaddewo, naye nga ebitongole ebikwatibwako ensonga eyo bikoze omulimu gwayo. Era obutebenkevu obwo toyinza kubutwalira ku mukisa nti tubadde n'omukisa ne tumala emyaka 5 nga tetufunye kusomoozebwa kwa byakwerinda kwa bya butebenkevu. Ate ng'eyo y'ensigo ebirala byonna kw'obisigira ne bitambula. Omuntu ayinza okugamba nti obutaba na lutalo ogundi kulwanagana na gundi namuyeekera kulumba wano na kino tekiraga nti tewaliwo ntalo. Tuyinza okwongera ng'oggyeko entalo ezijja ez'abayeekera, entalo endala oba ezireeta obutujju nga zivuddeko. Tuyinza okwongera okugaziyako ne tumanya butebenkevu ky'obulala obusobozesa ekibiina ky'NRM okwongera okubeera mu buyinza. Kati otandikira ku butebenkevu obw'ebyokwerinda, obutebenkevu obusobozesa abantu okukola emirimu egy'enjawulo, obutebenkevu obusobozesa enkulaakulana ogenda mu maaso. Naye ate n'eggwanga okulikuumira awamu nsonga nkulu nnyo, kubanga tulina amawanga nga oyinza okuba oli awo tegali mu ntalo za mundu naye nga gali mu ntalo ez'obutakkiriziganya ku kino na kino, ez'okuwanyisiganya ebisongovu ku kino na kino. Naye e Uganda tuyinza okuba n'obutakkaanya wano nawali, naye obukulembeze bw'NRM essira buliteeka ku mpuliziganya, ku kwogeraganya na kutabagana. Era ng'ekyo nakyo kibadde kikulu nnyo mu mbeera esobozesa eggwanga okugenda mu maaso. Kaakati n'ogyotunuulira ebintu eby'obuweereza, ebyo bikulu nnyo. Ebyobuweereza, enguudo, omulimu ogwo gugendera ddala mu maaso mu Uganda yonna. Enguudo zikolebwa, ziteekebwa ku mutindo ddala ogweyagaza. Bw'ogenda mambuka, enguudo ezikoleddwa nnyingi gye ziri. Bw'ogenda mu Eastern, ezikoleddwa gye ziri. Bw'ogenda wano ewaffe mu Central, ezikoleddwa we ziri. Bw'ogenda mu Western, ezikoleddwa we ziri. Ziyinza okuba tezinnaggwayo zonna nga bwe tuzaagala. Enteekateeka n'okusoomozebwa kw'okufujjirira kwekuli, naye nga omulimu ogwo General Katumba Wamala ne ttiimu ye omulimu bagukoze nga bakulembera omumuli ogw'okulaba nti ebyempuliziganya naddala mu makubo gaffe bitambula bulungi. Ebyobulamu byeyongerera ddala okutebenkera nti amalwaliro gazimbiddwa mu bitundu gye babadde tebannafuna bulungi ku mitendera gya local government, health center 4 n'endala referral ezeetaagisa mu bitundu ebyenjawulo. Awo nawo ekitambula weekiri. Dr. Jen Acheng naye abadde atambudde. Newankubadde ng'okusomoozebwa kuyinza okubeerawo. Ebyenjigiriza byaffe UPE, USE n'okugendera ddala wala ne mu matendekero aga waggulu omulimu ddala gutambula. UPE ayongerwa okwongera ku mutindo. Programu empya ne curriculum empya eyaleetebwa etejjedde etambula, era n'abaana ababuuzibbwa kwe musingi kwe babuuliziddwa, awo nabo ne wabanga
entambula weeri era egenda mu maaso naye awantu gavumenti wetadde nnyo essira ku myaka 5 egiwedde ye parish development model okulaba nti ebikoleddwa ebyaffe ebyawamu weebiri kubanga oluguudo bwe balukola lulwo amasomero bwe bagateekawo gaffenna amalwaliro bwe bagateekawo gaffenna naye galina engeri gye gagaziya ennyingiza y'eggwanga ne waba nti eggwanga likoze enkulaakulana egenda maaso naye enkulaakulana eyo okubeera ey'omugaso erina okutandika okulabirwa mu bannayuganda ssekinnoomu nga tusinziira ku maka kaakati awo nno parish development model weetadde nnyo essira okuteekawo ensimbi ezinasobozesa bannayuganda okubaako bye bakola eyo mu miruka gyabwe ebisobola okuyingiza ensimbi mu maka household income omulimu ogwo gukoleddwa bulungi triliyoni nga 3 kumpi ziteereddwamu era nga kati mu bitundu ebimu abakutte ensonga eyo obulungi enkyukakyuka zitandise okulabika naye nga sente zino okuzisindika wansi eyo ku miruka ate omulimu era gyeguli ogw'abakulembeze abakulembeze okulungamya obulungi abantu okubateekateeka obulungi okufuna ensimbi ezo nga balina pulaani ne purojekiti mwe bagenda oziteeka zisobole okuba ez'omugaso gye bali era nga mu bitundu abakulembeze gye bakoze omulimu gwabwe enkyukakyuka etandise olaba nti abantu bataddewo ebitu ebiyingiza sente ne bwe zitaba nnyingi kubanga kasita oba nga olina ennyingiza ya buli lunaku mwezi gugenda okuggwako obeera n'enjawulo mu mbeera z'obulamu bwo n'olwekyo nsaba abakulembeze ab'ekikugu aba gavumenti abali mu kutambuza enjiri eno n'enteekateeka eno mugikwate bulungi ku mutendera ogw'ekikugu kulaba nti abantu balina pulaani entuufu abantu bategese okuba nti baseevinga bategese okuba nti basiga ensimbi ezo mu bintu ebisobola okubaviiramu amagoba mu bitundu byabwe mu bbanga eritandikirwako eryawakati n'ery'omu maaso ate n'abakulembeze abantu baffe tubateeketeeke benyigire mu nteekateeka eno kuba waliwo abagifudde ebyobufuzi ne babanga abantu balinga be bakotogera babagaana okugendayo abantu abamu obasanga ng'ali mu paalamenti mubaka oba oli awo ali ku ludda oluvuganya kati ye n'ayagala akikozese ng'ekyobufuzi abantu b'ekitundu kye baleme kwenyigiramu kuba bwe banenyigiramu ate oba oli awo bajja kusiima gavumenti oba oli awo buganzi bwe bukendeere naye ng'ate ekisinga okwewunyisa ye agenda okubalambika bw'atyo omusaala ng'agufuna ensako ng'agifuna mu gavumenti y'emu ye n'abeera n'enkyukakyuka ng'omuntu naye ate abantu be n'akozesa ebyobufuzi ebibagaana okubeera n'enkyukakyuka mu mbeera y'obulamu bwabwe n'olwekyo kyemba nsaba abakulembeze abantu baffe tubayigirize era tubalaga awali emikisa mu puroguramu za gavumenti kababe nga bawagizi kababe nga si bawagizi gavumenti ekolerera bannayuganda bonna era eyagala babe n'enkyukakyuka mu mbeera z'obulamu bwabwe naddala mu nnyingiza eyawaka bw'otunuulirawo nalebo nga bw'ogambye ku puroguramu ng'ezo naddala ez'okwekulaakulanya wabaddewo okwemulugunya kungi nga kino tekirabise nti nno kinaayamba munnayuganda yenna ali mu gavumenti oba agiwagira n'atagiwagira naye oyo ali mu bwetaavu naye omwana wa waka maama bw'aba afumba gwe ne bw'ozannya okumala obudde bajja kuyita okole ki naye gwe batazaala olina kuzannyira kumpi emmere bagijjule mangu nga mmere bagijjule nga wooli naye mu ngabana eyo ng'olaba abalabika okuba nti nno si bawagizi naye ng'ate bawa omusolo tebakkiririza mu kibiina kiri mu buyinza naye ng'ate bateekeddwa okufuna ebintu ebyo ng'oluusi beemulugunya ffe bino we bijja bamala kubuuza oliwo NRM gw'oyingira ataliwo NRM
fuluma tuffe tumali kino embeera eyo nebanga ekosezaamuuko mugundi eyo kyekiri kyogamba tukijjemu ebyobufuzi kireme okwonoona kinaaterera kitya singa bamuzze mu buyinza wekijja okutererera wewano nti eyo gyoyogeddeko sinkola ya gavumenti mu puroguramu eyo eyinza okuba enkola y'abakulembeze abamu bannakigwanyizi abatalina bwenkanya era batalina bukulembeze kubanga omukulembeze ne bwobeerawo NRM ng'oli mu kitundu obukulembeze bwo okuvaayo ne bwerambika bujja kusinziira ku nkyukakyuka z'abantu b'ekitundu ky'okulembera si nkyukakyuka ez'abawagira ekibiina ky'olimu omuntu okulaba obulungi n'agamba nti mukulembeze kwe kubeera n'ebyokulabirako nti ffe tuli wano mu kyalo kino puroguramu eno yajja teyasosola nange awagira ekibiina gundi kati nina kasooli yiika yange ntunda era nfunyemu bw'ofuna ebyokulabirako ng'ebyo byebisinga okututumula okulaga obukulembeze kati bw'okitwalanga ekyokusanyusa bokka abawagira kasita okiteeka mu kkubo eryo oba olukijje ku mulamwa puroguramu kwe bagidesigningira era ojja kwesanga tojja kufuna n'abantu abajja okutwala ssente baleme zisasula oba oliavo bazitwale nti kasiimo baleme kutunuulira nti bw'otwala olina okukola nozaayo kati gwe bw'okirambikira mu mbeera emu oba okyonoonye era oba oleese omukululo omukyamu n'olwekyo njagala okukubira abakulembeze bonna bw'obeera nga toliwo NRM gwe abantu bo bonna b'otwala bayigirize bawe omukisa baganyulwe mu puroguramu eno bw'obawa NRM naawe abantu bonna b'otwala kubanga buli lw'omala okuwangula akalulu ofuuka mukulembeze wa bonna era y'ensonga lwaki gavumenti bw'ereeta puroguramu zino teziwa yokka gye bagiwagidde ezitwala mu ggwanga lyonna era puroguramu eno eya parish development model eri mu buli muluka oguli mu Uganda waliwo emiruka egiri mu bitundu naye nga tebyawagira NRM naye era puroguramu eno gyeri era etambula bulungi. Honorable tugenda kuvaawo ku nsonga eyo ensonga endala nga tutunuulidde mu Buganda abantu abasinga Mwami Museveni bwe yali alayira ekisanja ekya 2011-2016 n'agamba nti ekyambala akizizzaako ekyamagye naye nga tekigenda kulwanyisa muntu kukuba mundu kugenda mu ntalo emundu gyakutte yakulwanyisa bulyake enguzi obubbi n'obukenuzi ebyo byonna ekyambala ekyo n'agamba kyennyambadde up to now kukyali kusoomozebwa kunene nnyo eri Mwami Museveni ne gavumenti ekintu ekyokubiri tugenda kuwumulamu we tunaaba tukomyewo ensonga ey'okubiri y'ensonga y'ekibbattaka omuntu ajja kukugamba nti mu Buganda omuntu asobola okutereera ye kasita abanga alina waali ebirala byonna bijja musanga ebirala byonna ajja binoonya kasita abanga atebenkedde waali naye okusoomooza okw'ekibiina oba kwa gavumenti eri mu buyinza abantu bangi naddala mu Buganda wano bagobeddwa ku mataka abalala amataka gaabwe bagawambye buwambi kwegamba embeera y'okubajja we balina okubeera ekyo ne kirabika nga kikosezza ekibiina kyo simanyi protecting the gains oba ebyo ebituukiddwako kino njagala kubuuza kiganye kikolebwako oba kinaakolebwako njagala kuwumuzaamu tukomewo ampuliriza omulungi temuvaawo tukomawo Lutindo Walusimba Evans mu studios engule ya Lubogola Simba ekyagenda mu maaso olunaku olwaleero webali abakontanyi batuuse dda Muwonge Hamuza Kamaanyi Wangabi Namitala Mariam liso lya mukulu wa Ndiga Nalwanga Justin Zibula atudde wa Mamba abo gwe muteeko ogusooka ate Mayiga Nicholas Nkwale wa Nakinsige Nalukwago Joani
Muddo Mugimu wa Nkima ne bali ku Ddembe Kasagga Kikankane wa Mpologoma. Kale batuuse dda era mubalindirire. Engule ekutuusibwako KCB Bank for People for Better ate ne Uganda Revenue Authority Developing Uganda Together, Victoria University Transforming Education for the Future, na Nesi Overseeds Uganda Limited abatunda ensigo ez'omulembe n'eddagala ery'ebirime. Finals zigenda kubeera wali mu Summer Gardens. Mu Summer Gardens ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi ogujja. Mweteeketeeke omutwalo gumu okuyingira ate ne15 eri abaana abato. Saawa 2 emiryango gijja kubanga giggulwawo. Mu studios nina Honorable Mike Kennedy Sebalu munnakibiina ekya NRM. Tutunuulira ebyo ebituukiddwako naddala wano mu Buganda, era enkola eya Museveni mu Buganda ebadde etambula. Ababaka b'ebitundu ebyenjawulo mu Buganda bannakibiina kya NRM nga bagenda bongera okuginyikiza n'okulaba NRM engeri gy'erina okwenywereza mu buyinza. Ebyo bye twogerako olunaku olwaleero. We tuwumulidde ensonga zibadde 2 ezirabika okubanga kuyinza okuba okusoomoozebwa okw'amaanyi mu kibiina kya NRM naddala mu kaseera kano oba oliawo mu kitundu ekya Buganda. Ensonga esooka gye njagala tutandikireko y'ensonga y'ekibbattaka, abantu okubasengula ku mataka, abantu okubagoba ku mataka, okubbibwa amataka gaabwe n'ebirala ebiringa ebyo. Ate nga munnayuganda naddala wano, munnayuganda yenna alina kweyagalirawo waali ne gavumenti n'emutuusaako byerina oba byerina okumutuusaako ng'alina waali, so si kubundira mu nsi ye. Honorable, awo we twagala okutunuulira. Webali nnyo, webalire ddala. Ensonga eyo nsonga nkulu, era nga gavumenti ensonga eyo egikwaseeko era egikwatako ng'eyita mu nteekateeka ez'enjawulo zigoberera amateeka n'enteekateeka era n'abakulembeze mu mitendera egy'enjawulo. Saagala kugiyita nti egenda kutandika butandisi. It is work in progress. Era nsonga egenda mu maaso, nsonga etambuzibwa bulungi, amateeka nga gagobererwa era nga n'obwenkanya bugobererwa okulaba nti bannansi beeyagalira mu mbeera eyo. Era abo abatwala abakozesa amaanyi baba bamenya, baba tebatambulira mulamu omutuufu era mu buufu obwo, era abo tuba tubogerako nga bassekinnoomu. Naye nga mu byonna gavumenti abantu baayo eyagala batebenkere bulungi, babeere nga basobola bulungi okukola emirimu egibabeezaawo era egireeta enkulaakulana. Ku nsonga eyo waliwo abantu abasinga Honorable nga kirabise nga bivaayo, abagobye abantu ku ttaka, abasengudde abantu ku ttaka, sijja gayita mataka naye babasengula ku ttaka nga bantu bakukunavu mu gavumenti, nga n'abamu ayinza n'okugamba tolina wojja kundoopa, n'abamu ne bamenya amateeka oba ebiragiro bya kooti neeragira kino bo ne bakola kino, n'abamu ne bamenyera ddala oba ne banyoomoola ne bayisa amaaso mu directives eza president. Temugoba bantu ku ttaka, bantu bange mbaleke, naye ate aba yakakuba omugongo eyo gy'abagambye enkeera n'obiwulira. Ebyo byonna biyinza kugibwawo bitya akalulu kano ekibiina kyo kikafune? Obudde bulabika bugenda naye nga akalulu keetaagisa. Akalulu keetaagisa era nga kalulu mu ng'ebitundu byonna, kubanga ekintu ekyo kiri mu ggwanga lyonna. Kiyinza okuba nga kisinze wano naye nga embeera ezo mu ggwanga lyonna gye ziri, era nga pulezidenti ensonga eyo aginnyonnyola bulungi era agirambika bulungi, era nga nsuubira nti ajja kubeera ku mulamwa ogw'okubeera ku sayidi y'abantu. Ensonga gye nkubuuliddeko eya
obukenuzi obulyapi obubbi enguzi eyo yo erabikanga kikyali kizibu eyo yo kirabikanga kikyali kyamaanyi ensonga eno ng'ekibiina ekya National Resistance Movement ekiri mu buyinza kirabikanga ebimu birabikanga oluusi ebigezaako okugaana okulaba nga kiggwaawo ne president abantu abagambira ddala n'abantu n'abamanya yes waliwo abakwatiddwako naye nga mu Buganda oba eggwanga lyonna n'okukuuma ebyo bituukiddwako ekintu ky'enguzi kino Honorable Ssebalu kinaasobola okukendeera kinaasobola okuggwaawo bwe kibanga kisoboka magezi kyagayinza okukwatibwa omuntu amanye nti sijja kuwanguzi omuntu amanye nti sijja kulya nguzi oba oliawo nabiki ebiyinza okuba ekikireeta kakati ekintu ky'enguzi olutalo lw'enguzi tetujja dulekera president yekka tetujja dulekera IGG yekka tetujja dulekera CID yokka tetujja dulekera Public Accounts Committee yokka olutalo lw'enguzi tulina kululwana nga bannayuganda nga tululwana ku mitendera egy'obukulembeze egy'enjawulo mu bika byaffe ne mu famire zaffe tutandike okulaga obukulembeze obw'obwerufu nga tutandikira ku bintu ebitono kuba kati ogenda n'olaba omuntu afudde ebyobusika bye baleeseewo ng'abakuza ng'ate bye babitandikiddeko kati omwana akuze nga omukuza wamuyisa bw'otyo omusuubira otyo okuteeka ekitiibwa mu bwerufu aba tajja kikola n'ogenda mu bika ng'ettaka ly'ebika abalibuzabuzizza be bakulu b'ebika eyo yonna tulina okubeerayo nti kati mu bukulembeze obw'ennono tulambise tutya tuvumiridde tutya era tutaddewo byakulabirako ki abaana bye balina okulabirako kubanga olutalo luno duwangula si lwaleero olutalo luno duwangula tulina kuteekateeka omusingi ogw'abannayuganda abakyali abato bakulire mu ndowooza ekkiriza era emanyi nti obwerufu bwa mugaso n'olwekyo awo mu bukulembeze obw'ennono tulinawo omulimu mu bukulembeze obw'enzikiriza abantu bano tugenda ne tubeera mu nzikiriza gye tuli omwana ku kyalo n'aba nga ayitirimuse Walusimbi akuba e Makerere myaka 2 azimbye kalina ekoma eri n'eri omukulembeze w'eddiini bw'aba anajja ekyemisana eyo gy'alina okkirya naye nga tebatuteeyo obuvunaanyizibwa gamba omwana ono ebintu bimwanguyidde bitya okuba nti myaka 2 ebintu byalina byenkana n'abakoledde emyaka 3 kibuuzo ekyo tekibeerawo era olumu weesanga nga atiitibwa nnyo ng'omwana mu kitundu avuddemu abalala baatusala naye ono alamye myaka 2 avuga mpenkoni myaka 2 wetubeera ne fundraising obukadde asuula 5 tetwebuuzizaawo nawo waliwo omuwaatwa wetulina okukozesa obukulembeze obwo nga tuyita mu kubuulira enjiri n'okuluŋŋamya obukkiriza naye era tube nga tutunuulira abagoberezi bo bayimiridde batya mu ceeka eyo ey'okulaba nti obwerufu bwe buli awo nawo ne wabeerawo omuwaatwa bwe tugenda eno mu byobufuzi abantu bajja n'ayiwa omusente mu kalulu ogutalabikanga nako tetubuuziza naye tugamba bugambi ono alabika yajja okukola kubanga kati abantu baffe nga ogenza okwesimbawo n'oyitayo abakulu ab'ensonga nga 50 obayitiremu ekirowoozo kyo ekyobuweereza bw'obukulembeze abantu abasinga baŋŋamba ekibuuzo kye basooka okubuuza okujjojjawo ti naye bajeti eri etya olinawo mmeka ennaku zino bazisala nozisala nibagamba gundi bw'oba tuweza 5 tojja ojja tumenya kati n'owulira ebigambo ebyo ng'olabira ddala bye bimu ku nsigo
ezisiga embeera ey'obukenuzi kuba omuntu agiraawo n'amanya nzitaddemu nzijeeyo ntya ebyo byowulira muntu ali mu palamenti ogenda okukola emirimu egyamutuma okukola ate ayagala kufuna kyoja mu miro nosanga obuvunanyizibwa obuzibwawo kati netugenda mu gavumenti abaweereza aba gavumenti emirimu gye bateekeddwa okukola egibasasuza era gye basomerera era abamu gye bakuba n'ebirayiro okutuukiriza okugikola baagala kubanga balabiddwa mu ngeri ate bw'otuuka ne ku bakozi ba gavumenti naddala mu bitongole oba mu gavumenti pulezidenti nga nannyini ng'alina obuyinza eyaweebwa obuyinza okulwanyisa bino n'okukola buli kimu ebitongole ataddewo bingi era n'ebimu ne bimulaga nti wano emiwaatwa weegiri wano sina miwaatwa gyokka wabula mikwesese gyennyini n'olaba naye n'olaba ate nga ebimu byeyongera bweyongezi kino kinaakolebwa kitya kati ekyo kikola ekisooka ffenna okusooka byonna tuwagire ebitongole biteereddwawo okulwanyisa obukenuzi birina obuyinza biteekebwawo naye obuyinza buba nabyo nalebo birina ekisinga olumu okubireetera obuzibu bwe bujulizi abantu ne badde eno wano mu studio nina bemanyi naye nga tebaboogera ekyo ne kireeta obuzibu abamu ne baboogera naye aba balinako obujulizi obutuufu ne beekuba banaawulira nti nze gundi zze mukozeeko kino kati nowesanga abantu bangi abatwaliddwa mu kooti era ekimu ku bireese obunafu ne biraga nti oba oliawo olutalo terunawangulwa ebintu bituuka mu kooti obujulizi ne bubula kooti emisango n'egigoba n'olwekyo kati tulina okutwala obuvunaanyizibwa bwaffe nga bannansi bw'obanga olina obujulizi ku nsonga bwetyo obugyeyo kisobozese ebitongole ebirina obuvunaanyizibwa okukangavula abo abeesanze mu mbeera eyo ng'omulimu gwabwe bagukola bulungi ekisooka byonna nze njagala n'amateeka gano gongerwemu ku maanyi nti omuntu nga akwatiddwa mu bukenuzi ebintu byonna ebyo ebifuniddwa mu bukenuzi bitundibwe bigende mu nsawo enzibizi biyambe bannayuganda byongere ku busobozi bwe tulina okola naye abantu bagenda ne bagenda eyo ne bwaba awangudde emisango ne bamuwa fayini ya busente butono omusajja yabba mu didi n'akwatako buno nga bulinga buluusi change n'abuwaayo n'atambula byonna era n'addayo n'akola ebintu nga bwe byandibadde tulina okuteekawo embeera erowoozesa omuntu yenna alowooza ku kweyisa mu ngeri etegoberera mitendera mituufu mu bwerufu okubanga abeera n'okweraliikirira n'amanya nti ekintu kino nkikola naye katabankwata eyanjalula esiridde we need to make corruption very risky ng'omuntu ddala amutya n'olwekyo amateeka galina okwongera okuteekebwamu nati naddala mu kutunda ebyo ebifuniddwa mu bukenuzi ensimbi ezo zidde mu nsawo ya gavumenti zikole emirimu gya gavumenti n'okubasiba emyaka ddala pulezidenti yali aleetawo embeera nti abantu abo abagenze mu bukenuzi tuleme bawa beiru era ng'ekigendererwa kwe kulaba nti ebino ebyobukenuzi tubifuula okuba ebitiibwa ennyo ng'omuntu obyenyigiramu ddala aba alumye n'ogwengulu era nga yeewaddeyo okugenda n'ebivuddemu oba oliawo ebitali birungi nina omuwuliriza gwe njagala mu dakiika bubiri bwe tusigazza. I want to inform the government in power that Ugandans in the central region of the country have not observed any gain achieved. Reason being they are evicted on their lands on a daily basis. They are still unemployed. Mainly the youth, education and health sectors have been commercialized. Insecurity spearheaded by armed robbery leading to the loss of lives of innocent Ugandans, politicizing government projects and programs. Sembus Ivan. Ebisingo yinza okuba wabyogeddeko naye mu ddakiika mufunze tugende okumuwabula
tayinza gamba nti bannayuganda mu Central Region tebafunyemu ekyo kibeera si kituufu oyinza okugamba nti abamu tebafunyemu naye abafunyemu mwebali kubanga programu eyo eya parish development model mu Uganda ddala etojjedde era ebibiina by'abakyala n'abakyala abawerera ddala bafunyemu era bakoze emirimu awo mu kwogera okutuufu kwandibadde nti abo abatannafunamu tukoze tutya okubalaba nga tugaziya omuwendo gw'abo abakoze eki abaganyuddwa era abafunyemu naye ogamba nti tewali bafunyemu muli nsuubira oba toli mwenkanya mu ngeri gy'oba olambisemu ensonga akalulu olaba enaalimu ekatwala naddala wano mu Buganda egenda katwala nga ndaba opposition nayo eyongera kukula okuvuganya weekuli era twetegese okuvuganya kubanga singa tetwetegese kuvuganya ebibiina ebirala tetwandibadde mukisa kwetaba mu kalulu nga bwe bizze twetegese okuvuganya okw'ebikolwa okwa rekodi yaffe okw'esuubi ensi gyeraga n'okwebyo ebituukiddwako era n'ebyo ebigenda okutuukibwako sibula abawuliriza nalebo tuve wano sebo mukulu wa Lusimbi nkwebaza obudde buno bw'otuwadde abatuwuliriza mwenna mbeebaza okuba nti mutuwadde obudde ne muba nga muwuliziganya ku ebyo bye tubadde tuteesaako era ebirowoozo ebirungi bye twogeddeko tubiteeke mu nkola tube emimuli eyo gye tuli tube endabirwamu ya Uganda ennungi programu za gavumenti tuzikozese tuleme kuzeewala ate tumale ozeewala ate tugambe tetufunyeemu tugendeeyo zonna tuzettanire abalina okutuukiriza obuweereza mu bukole abalina okuwabula n'okuwa amagezi mugawe naye nga mu byonna bannayuganda tukole tube nga twejja mu mbeera gye tulimu nga tweyongera mu mbeera eyeesimisa nga tukozesa eddembe eririwo enteekateeka eziriwo ne programu za gavumenti ez'enjawulo okuba nti tuzittanira era tukola okweyimirizaawo mu maka gaffe neeyanziza nnyo neeyanze gabadde Honorable Mike Kennedy Ssebalu tutunuulira ebyo ebituukiddwako era ebirina okukuumibwa obulungi omuganda wange Munnakyaggwe Mike awetula nkutumiddeko weebala okuwuliriza kadawaswa ebuyukwe awo naawe nkutumiddeko weebale emirimu bwetyo bwe tusobodde okutambula olunaku olwaleero Honorable Mike nja kumuzza tukyalina bingi ebyokwogerako paka embeera eno gye tulimu ekiseera ekya campaign nga ziwedde bingi byalina otubuulira era bingi byalina bye tulina n'okumubuuza wangaala maaso moogi